SB4 Media fina Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisesa obisangayo ku SB4 Media yafe Tuggussa Enssonga. Nyereze banga no naddala nga nkyali na Masaka waka nga nkulaba oli mukyala wa mutima mulungi nze just njagala kukwatako obukwasi mu ngalo njagala just kukwatako mu ngalo kijja kuba kimmala ebbanga lyenkunoonyereza just mungalo bwenti nenkulabako n'amaaso gange bwenti kanne kwati Madubara tusobola kutuuka wa Maama fina n'okumawuledi abulaba buno busatu buno butaano buno mbukuwadde tandikiraawo obulamu olina kyomanya mami toya oyogera nani? Njoga ni Maama fina bulenga ngene muraza sente ku simu wamujjawa ku Facebook kadabe namba abade navuddeko anti ogirabe eno si namba ya Maama fina wawe government otuyamba senga ne dado fayo tuyamba bannange bakubadda Kusaba kwa banji n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu linnya lya Maama fina ferimise mu linnya lya Maama fina ku Facebook abo bafere abeetaaga obujanjabi wamule kansolingi akusande omusanga bulenga nga bulijjo okumanya ebisingawo kubira Maama fina ku noti 782 95 17 abimwemu ne ku noti 772 45 99 kagamunya yafe Tuggussa Enssonga. Muzukulu wakawaja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Assalamu alaikum abaislamu. Walaikum salaam. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyina Madubara kitundu kyaffe kyakubiri abaddeyo mu kuyiriba nga muganda wange nafunyako akasimu kuba baganda baffe beno ebagamba mukole mutuleetereko kotinero nedduwa tujjako mu dduwa tusibukeko naye tusanyusa nnyo tumwagala nnyo so wano wetuli bayitawo ku First Hotel olewudde ku First Hotel mbale sijiwuliranga keera gwe kusoose iri Matugga naye nga abasamba bachajja so nze okwambala ekyambalo kino siri musajja musiraamu don't dini ekisiraamu njagala nnyo siginako obuzibu kwe kubeera nga njambadde era wali edduwa oyinza obutandabayo kubanga nyinza otutuukayo nentamwattamwa though abantu bandabye batandise okuntwala salaamu naye nga nina kuweta makoona so muganda wange oli musiraamu era oli mu kisiibo emyala era etulese wano kubanga okujjako mu dduwa musiibukukwamu munyumyemu tomanya nti abantu bosisinkana ate bayinza okugamba ebigambo ebigenda okwongerako n'abalala bakyajja abali omusiibo bokka naye nga bwe mulamwa neyanziza okumpa omukisa ogwo kubanga waliwo kubira akasimu Madubara ojja n'obeerawo nembeerawo kuba muganda wange tuvudde wala by the way nga nkulaba okola ebintu byo mpola ne ka interview ke twakola Maama fina kyemanyi kamutuuseko kuba twadde twogeramu kawa kawungezi keggula nga ka interview nakalabye nga Madubara yansanyusa nnyo naye mbajja kufiirayo ka time tusaba olunaku lutuuke inshallah lujja kutuuka babanga yakalabye inshallah lujja kutuuka katusabe Mungu so kambaleke mugende mu dduwa naye kusaba okusibuka kate muneerabira ate tusobola kuneerabira bana kumyo kulya zibadde sala ndooza nga musiraamu tugamba ali muslim ali kul muslim omusiraamu muganda waki ate tusosola mu madiini bana na kumyo kulya sala nga mwenda zito ntugenda mu saa 12 so temuna ate tusobola kwerabira oli munnaffe kale twaliza kanjera mbeerako wano kambalinde okay tuyanza nnyo katugende mu dduwa ate tujja kumanya ebivuddeyo nze mbalinze
Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. SB4 Media Tuggussa Enssonga tugende mu dduwa. Tuyanze nnyo basaamu bayino abangambe mbaleetera Madubara tuyanziza nnyo. Naye mumufuwe kuno ku sente nkalu. Waliwo kulisa piraawo. Eddaaki. Anyway. Dai. Okay. Waliwo ne comedy. So bakoleramu. Wano tuli mu Busiraamu wano. Nenga ba Okay. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنتم بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. oyogera nani? Njogera ni Mama Fina Bulenga. Ngene muraza sente kusimu. Wamujjawa? Ku Facebook. Kadabe namba. Namba abade navuddeko. Anti ogirabe. Eno si namba ya Mama Fina. Wawe! Gavumenti otuyamba. Senga ne dado fayo. Tuyamba bannange. Bakubadda. Kusala kwa banji n'okusala ku lugendo n'okutangira ku bafe abasusse mu kwerimbika mu linnya lya Mama Fina beerimbise mu linnya lya Mama Fina ku Facebook abo bafere abeetaaga obujanjabi wamu ne kansolingi akusande omusanga mulenga nga bulijjo okumenya ebisingawo kubira Mama Fina ku nooti 782 95 17 21 ne ku nooti 772 45 49 kagamunya. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya, ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 361 78 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Ojjidde mu nkuba. Assalamu alaikum warahmatullahi Naam. Obwetooza manyi kyesirike. Neebasi. Jukira tuteeseteese tulina okusiibulira abantu nze ne neebaka. Kati bwe neebasi nendoota Katonda najja wendi nampita Mafina kwanze wange situka Mafina tugenda okugaggawaza ndoosa ni musendeka bataddeko bofu Ani akuzuukusizza? Anzuukusizza nzija ku ssente ezo abadde mukozi wange Zaituni naye nnyigidde Zaituni tasigaza mulimu lwayo. Bifo jangu ingire munda ne mama jangu naye mama jangu munda aleka tukuchokera okukola ekyenjo jangu tuddala wano jangu tuwona mama singera wano jangu tuwona mama wano yana wano shehe wange tuwesooka tugenda kusaba edduwa esooka ya kifo kyaffe kino Allah kitukuumire. Ekyokubiri Allah wangaze Mama Fina ono ne bbaawe naye atuusemanga namukulembera mugomutuula wa mu maaso yangu kati sheekhe naawe ogenda kusikamu kati mwenamumugeo mwami mujja kugera nga tumaliriza edduwa eno naye oba osobola okulandama mulangira alandama tugenda kuwamuko tuulanga bosobodde okutuula naffe tugenda kusaba edduwa nga ffenna abatudde mu kifo kino Allah asumulule byonna ebyagaana ate ekifo kino akituleeteremu emirembe ebizibu byonna Allah byandese bikole ki biveewo tubeere na mirembe awangaaze abantu wano banyini kutandika kukola fast hotel kale mwenna mugenda kuddamu amiina kuwanika mikono mu bbanga bwe gikufuuyira ng'ogisa ng'ogizaayo naye nga muddamu amiina tutandike. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله
وصلى على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لإلهنا. طلع البدر علينا بثنيات الوداع. الله وجب شكر علينا الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا Mami, nkunoonyezza ebbanga ddene. Njagala just kukwatako mu ngalo. Kijja kuba kimmala. Omuntu wa TikTok emami yakuŋŋambye dda tujja kusibuka naffe wano waali wano oza mumanyi nnyo omusajja oyo wataayu abadde alota okulaba ku Maama fina ku TikTok abaddeko nnyo ng'agamba namulabako SB4 nyamba ngaaga Allah ngero ekyamagezi kati ali wano naye toola kubanga abadde akkabira omwami oyo Madubara umwayu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyuse nnyo okubalaba olunaku lwaleero. Ala tumusaamu ekitiibwa olunaku lwonna obudde bwonna eddakiika yonna buli lwe tutemya yasinga ebitiibwa biteeyo byonna tubibizayo. Simanyi na kyakwogera nnyo, simanyi bigambo bingi nnyo, naye mbeebaza okujja lunaku lwaleero. Mwebale nnyo bamemba ba First Hotel, executive, bakama baffe, mukulu chairman, mukulu chair, sina bigambo bingi nnyo biyinza kugamba okimanyi. Kirungi tutuukiza mu kikintu ekyo. Sawa zino tuli mu dduwa y'okusabira bannaffe, tuli mu dduwa ey'okusaba Allah atusonyiwe eby'omubeezi. Buli lunaku, buli ddakiika, buli sekensi tutambula by'ono, oba twagala oba tetwagala. Oyo omusaasizi asembayo y'ayinza okubeera omulamuzi. Teri mwana Adamu ali mu nsi muno ayinza kusaasira Maama fina oba ayinza kusaasira mpu. Era ayinza kugamba nti yalina obuyinza obukujjako ebyonoono bino. Kaliyo ali omu asalawo n'agamba nti ono omuntu olw'ebikolwa bino olwa kino yalabbi musaasiddeko kino. Naye ne bwe bakuwadde eguze essaawa zino tosobola tulina buyinza. So ekyo ekitukuŋŋaanyiza wano ffenna okusinza omutonzi oyo atuwa omukka mu tukagula alagire essaawa zino twatufuluma wano nagana Maama fina asigala wano mayitibwa gijjo nga terinamu wadde akatiibwa omuyagala oba tuyagala kati twakimulekera. So bwe tumala okukimulekera buli ddakiika ensi esobola okwogera, esobola okwogera Maama fina byebyeragadde. Tesobola kunjajinga ne bweba ejajinze ku nsi ejajinga kwabwe kuli waggulu.
When you see Jakujajinga, who are you? Who are you? Wango Enssonga tufena tutambula ekyo tutambula emisala tulina ebikolwa tulina ebisembi tulina ebirungi tulina ebibi naye oyo yekka nze nasalawo mu bulamu bwange abantu abasinga bayinza okundabula naye nze n'omwami wange tumanyi fe tumanyi Katonda mu buli ango yonna tetugamba tumanyi tajja tutegeera nnyo tulina ensobi nyingi ze tukolera mu bulamu bw'ensi ajja kusinziira kwaka akatono atujaje mwebale nnyo okujja kuddwa mwebale nnyo okujja okulonga dda olunaku lwaleero saabadde olwaŋŋambe tesaabadde wakujja lwawo mumukimanyi nomu teyamukimanyi wano okulembera kimale myezi infacti sijjaawo naye baba tubeera ku nsi kuno obusiraamu bwesinga okukkiriza kugamba nti omukyala alina okubeera wansi w'ebigere bya bbaawe kyokka nze nkikoze lwa ala tekiregyezizii omwami naŋŋamba olina okukola ki olina okubaawo mba nkyawulira ebyo omwami aŋŋambe olina okubaawo nina nkwaluka mu SB4 yali nina SB4 naleetera naŋŋaba omwana eno Madubara abasiraamu olinawo mulina olina omwana eno Madubara omwana ono Madubara mumanyi mumwayu mumanyi mu mbeera yonna gy'alimu ayagala Katonda Madubara nasenso nsabisa okulaba Madubara ono bannange kubanga okuba ekisibolo kyatandika tulina abasiraamu abakundiivu tulina abasiraamu ab'amaanyi tulina abasiraamu walaba nti butuufu mashallah yandibadde asiiba sazanuma oneringa Katonga oneringa London Madubara takimanyi yagala Katonda wepaka SB4 nakwena ngamba Madubara ayagala kusinkana ni musanyufu nnyo okusinkana mu kisiibo kino okuba nga nkusinkanye kirungi nnyo kirungi nnyo kirungi ddala we bali kwagala ddiini yo bizinensi esingayo mu nsi muno ekyobugagga ekisingayo kwagala ddiini yo oba oyagala batukola ki kwagala Katonda wo kuba nti Katonda wo yakola buli kimu tewali kikolebwa osobola kwezika olaba naffe mu basabizi olyakuwa akadagala nti genda otemujjawo kati Katonda bw'anaaba ayambisa kitegeeza Katonda anaaba akoze ki bw'anaaba agaanye olyayinza okutakola ki we balina okwagala pasipooteero kyeyawo bali kwagala pasipooteero mwanyinazi webere bali banage kiifu mwe bali kuza mwanyinazi Jamiru bane mwonna mwebale nnyo Jose mwonna mwebale nnyo simwebweniza bakyerereza soogedde manya gange mwonna mugamba nkyaka banjirira mwonna mukola ki mukyala nze Namutebi nze Namutebi Silivia Tebandeke Kibera mukyala Mufumbo ow'omwami Tebandeke omulangira Tebandeke yemukwano gwange asemba mu nsi muno then asinga obukulu ye Katonda kati we bali kundabirira we bali kunkuuma we bali kumbalirawo omwana wange yavunaanyizibwa wano ensonga ati mubye sibeerawo nzija kyalo naye nga mu byonna nzikiriza nti ba executive wa First Hotel be basinga okontrolinga wano okusinga nzimabafeeri neyanziza nyo basheki abanyombedde edduwa olwaliro okulabyeko bandabyeko ndabye ono yes nembasuubiza nti omuzikikyawo nja kujjawo mashala nja kujja Katonda yagadde wasiina nnyo teekateekazi yamanye enteekateeka ate era ndi malivu n'okutambula n'eddiini
Timmanyi nnyo okutambula n'ekinaala kino avulula omanyi ndowooza ekitonganga kino kyetaagisibwa olwa Katonda nga ekikola. Salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyama okuba nti mukono mugonvumu siima bigambo ebisibuke gakubyebinza Hamidu nangwaliwana siima ebigambo sibuke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Executive members. Executive members. Executive members. Masebo ne banyabo bayogeredda ebigambo mwabiwulidde. Twebaza Maama fina olw'enteekateeka ya dduwa eno. Nsaba Mungu akusasule mu kirungi. Nammwe abazze ku dduwa eno nga baluma empeera insha Allahu taala. Maamu mwefasi hotero Cheya n'abalala abatazze abali mu kifo kino Fina n'omukulu Atandike bebapatulamiza ekifo kino batandikirawo ekifo kino twesanga nga naffe twafuuka ba Uganda. Fina okwebaza okutwagala we bali kutwagala okutumulangira kwebaza naye okusingira ddala neebaza abazadde abakuza empisa ezikulabiddemu leero zenyingi twetooga okubanga naffe twakulira wamu nnyo. Akageri ketuli twasimbye basiraamu atugende mukuseyoka mukulu Andrew ne gurupu yo nze Abdulhamid Senyonjo ono mukulu Kagweriasi mukulu Abdululu ne mukulu Katenda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyereza ebbanga nno naddala nga nkyalina Masaka waka nga nkulaba oli mukyala wa mutima mulungi. Nze just njagala kukwatako bukwasi mu ngalo kijja kuba kiwedde kuba gwalina emikisa gwalina emirandira gwayogera gwavaamu eddoboozi ery'omwanguka. Maama Africa, that's what we call Maama Africa. Yeah. Yeah. Katusubye nti obaka buno bugenda mutuuka. Amina. Nsaba bumutuukeko era mami nsaba onkyazeeko olunaku kwateko bukwasi bwenti. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Did you know me? Whom are you? Okole mpulira Madubara kulukuta amaziga. Mutubere wevudde mu ka meeting ke mufunyemu awo. Omwana ono mu bulamu wabeerawo ekintu nga omuntu oba amwagala ku mutima okuva first time nayagala omwana ono. Ali naye abadde akwagala akunoonyezza. Njagala Madubara batonjagala naye nze nkwagala. Madubara yanyumirizza mu obuzibu bwayisemu kunoonya.
yakwanaga nti nze ne Ibula nga bagenda mu kati nze omwana ono n'abasitole ye nga bakyalina ku miki nafuna abantu abankubira amasimu nga bangi nagamba Madubara naye nga sirina connection gyenyinza mufunira mulenga Madubara mufuna ate naye nga bw'onaalaba omwana alina obwongo alina talenti kwega ono omwana bw'omutunira wano gwe nga gwoyinza okulaba kirala n'engatto ze naye mulala obwongo bwalina bulala nekukubye surprise kati nzege ne SB4 nzita ngambye tugenda waliwo agenda okunsiibulula nenva eri badde kyanja nga ndi mukukola nga tunengamba kampumuze ngende nsibuluke obulidde nga ng'omulabyeko bannanga mami ava mukafuba agaitagala kavaamu otekedde otya nti waali ono musiraamu yagambye nti mami ajja n'owuliro neŋŋamba mpulidde ng'omutima ate nga guzeeyo wano wozze sijjaawo sibeerawo alino nange ate waliwo yanzibidde waliwo wano ogenda kusibulira abasiraamu yagambye alina eŋŋambirawo Madubara tulumbe naiti yagambye kati nze nadde siri wakujja neŋŋamba naye kati we bannemeddeko mulange nanga mujje bannange ngenza okula kati okimanyi ti Madubara mulabye mbadde ntunudde eno bwe nti kangenza okutuuka bwe nti waliwo ne Madubara humwayo Madubara aludde ebbanga ng'akunoonya ye nga ye sigenda kwogera oba banantegeera ndowooza obulamu bumulemeredde sigenda kukwogera Madubara ssebo olina ebigambo bingi abikugambye mu kamiti aŋambye mu byonna obulamu bwakoma bwakoma complete bwakoma naye ng'omusajja alina kuyimirawo ng'omusajja ekyo ki SB4 omwana ono yatuuka okwogera ebigambo nga balowooza byakusaaga ne olina okuyimirirawo ng'omusajja oba otya oba biganye oba bikoze bita olina okuyimirirawo yes bonna ne banvaamu nze oyo mami Fati yeyanguliranga ne visa nga ndi Dubai bambe mukyala wattu nanga Madubara lemerako naye nga ndi musajja mukozi era nga nnoonya omulimu nene kigaana neŋŋamba kankomewo singa osumbuwa abantu ng'abantu batandise okuneegobako balaba mbakaluubiriza wano bwera bonna ne bandekawo naye kyenakola gyova toyombye neŋŋenda ekatwe nemuwowi nno ne Container Village nembagamba mumpe engatto nja kuleeta ssente ne batanebayo pulesatu nga bwenziyisaamu abantu banjagala bazigula era nenzirayo nembaddiza ssente bwebityo era kyenkyali mu katwe ne Container Village naye nga zo zitambula era bagula ekizibu kyalina kya maama yakiŋŋamiko n'amazzi gane gampitamu yalwala TB era ali ku ndiri akayumba kagenda mugwira wasula n'olabawo mami oba vidiyo wagiraba gye napositinga nga sinaba nagenda Dubai ali nnyo kugamba kali awo abeerawo nze maama ewa taata nze ng'aliwo ng'ayimiridde mu kika nene ewa maama nze ndiwo ng'akola ki kati bwenkola wano nga njawudde eri nenziriza bali ssente nga mpaako maama omutwalo b'emitwalo 2 ng'afuna ekyokunywa ng'obulwadde wabuliikiriza kati kwegamba simanyi bwe mbalamu ebintu byange bye nalina boda 3 zonna mami nezigenda ne basatu zonna nezigenda nezigwawo engamba Allah eyatwala ziri era vidiyo wagiraba mutugamba tugenda ebweru ne bitusala nakyogera nti ku mutima naye mmanyi oyo yatutte ziri ajja kuleeta ki endala nali awo nga baboda baseka ezizo wazitunda biki nengamba bijja kuddawo lwaki wali mwadde okundaba oluza toli mwangu wakulaba nange nkutaliza butayi nambolaba nabaana bali wano bayinza okubanga bukyanzigula wotero ntibandabangako okiraba naye nga Madubara n'omukisa kubanga tubadde tujja enkuba neekwata nga nnyingi era mugambe ngamba gye tugenda simanyi oba omuntu anajjayo mbadde sagala kukubira ssimu ng'ojja kungwa nze nina endowooza egamba nti Madubara si wa kisiraani
Madubara wa mukisa ya Madubara struggle yonna yonna omuntu gyayitamu n'atuuka wano n'atuuka n'okutuuka ku maama fiina si kyangu nakulabye ng'oli ne principal koleddeyo yampise naŋŋumya yagumiza bugumya naŋŋamba lemerako omuntu nyabadde era ndi mu kutembeeya nga SB4 waŋŋambe jangu tugende bakusiibule nankubira Madubara humwayu ng'otuli bubi humwayu amugamba muzeeyi embeera ekutte baako kyokanyugayo ye n'agenda ku NBS n'abagamba omwana oyo Madubara bambi asolinze ebyaddala mami nze neewala okunywa ebitamiiza neewala okubeera mu groups neewala emize emibi nsobola okulabirira maama wange kuba maama wange yajjana nze maama wange kasitaaba bulungi ebirala toŋŋamba ya maama wange teyasuddeyo kantu talina ke yansuddeyo ewapasa bugembe bakuwaayo kaki pasita ye yansuubize yaŋŋamba emitwalo 5 naye teyagampa teyakuwa naŋŋamba nzireyo ku Sande enejja ekirungi katonda bi naye kanneekwatekwate ng'omuntu kanneekwatekwate Madubara tusobola kutuuka wa maama fiina mawuledi laba kano kakadde buno bubiri oba nkyayinamu kandabi zonna ze ninamu ngenda zimuwa buno busatu Allahumma amin ya rabbi buno buno Madubara simayina singa osanga buno butaano buno mbukuwadde tandikiraawo obulamu onakyo manja mami toya ate tumusamba ayinza okusambira Madubara tayinza tukuba emigere Nzani, whom are you do like this? Whom are you? Did you know me? You see, balinga baseka bavuma nibajereka nkupe kafenyere sanja lyalya bisi laba Mungu byakola nera muddemu eyo mbakubye joka Ismolax ojja kuzaala mwana gwo ojja kuzaala laba sente ku zino zonna twakola sente mami wamanyi omukyala yanoba genda okole omukyala akomewo ekisitodda mbulamu bwange omuntu eyandekawo nga ndi mwavu mami tokomawo never omuntu olina okwagala munno nga bwali zonsembereze noloza nze ndi bulungi nnyo toli bulungi siri bulungi zisembeze genda okole funa akaduuka okateekewo opange buli ngatta ennungi bakasoma abo balina bakasoma abo kola ki mbalina ne platform ogirina panga akaduuka oteekewo buli muwagizi wo nze siyaddamu ggula ngato ya mwami wange walala siyaddamu ggula ngato ya mwana walala wa Madubara awagira Madubara jangu omuwagire oba principal anaamuwaayo kati nze muwadde 5 ne bugembe bw'anaamuwaayo nomera bw'anaamuwaayo nze nkutadde nkuggyeko omukono mami toyagale omukulu abadde akuwanjagidde ebbanga ebbanja zokula naye nga ye kyabadde afa naye omukwatako bukwasi mu nga njagala kukulabako kuba mami newe nkutunula mutunuzi maaso bwe nti nkyemanyi ngenda kufuluma wano wabweru nga kika eri gyonna gyendaga ewaka ngenda kati kwebaka ku kitanda bwetu ate nokukola nayivuza ekiro egenda kubeera najirabako egenda kubanka ngenda ngula KFC wali
banange abalabe tebakuwadde ku mukugundu ogere kusibuluka balete ne kayemba gundi ani Gerard eteeka gundi yono yokusibuluka Leta osania rono. Leta mmere. Bring food, bring. No limit luchuse. Take sende musawo. Ala, mami. Madubara, nzira yonna bogera kunya boda. Tuddayo fenna. Onesize. Onesiga. Nze nkwesiga. Tuddayo fenna. Ono tuvudde wala. Nebai nali naye. Bada namusawo ke dube twamulaba. Aina kutusa ku gate. Gate ye. Abantu bali bubi. Abantu bali. Abantu bali bubi. N'omuka gwe bakuba tegukyawunya mbeera yamme. Bali bubi. Kati nga balaba ensawo ezimbe. Humwayo. Deka muye mabega. Mabega bajja kuziraba. Soko ile we setting bulungi. Kati bagenda kwogera kafenyere atuserero mbase kige mazima mwanya muvuma talina kiddako nkupe humwayu Ismaola kisi humwayu did you know me oja kuzala ejesawo temuli mu kituli nedda njesige eno nja kuwenyuka bulungi humwayu Madubara obugamba busembe busobola kugamba abantu abali eri bannange mwenna yadde mukyalya naye mwesiga omubaka Allah yekka buli kimu kibeera fayini nga weesiga Allah akaddeko tekannatuuka muvubuka gumiikiriza ojja kufuna nawe ogumikiriza mbadde munaku bale mbadde munaku ebbanga Dubai neyokya nembeera mu bed space butanda ono akalakata nono akalakata oli wakati bwoti nogamba ya Rasulullah muli kya nange nenzira ewaka nembeera mu kitanda kyange kiri kati kaŋŋende numyabaya mami obako obusembe busogaba Madubara obana abantu abafaanana Madubara agudde enzigi kiri kye nagamba nti Allah keera ku makyo okwata ekisumuluzo ogula at least ekufula obenga gulawo katono kakati wano agudde emiryango gigulidde kati njagala ndabe eyekiika mukku you will sing you will thank me later njagala ndabe eyekiika mukku olya Allah nga gulidde barakallahu fikum wa jazakallahu khayr bannango bankusitule sitozi mkono Japroko jamu kumenya kuleba sitozi mkono obako bwesebe busoga omuntu abaddenga nga Madubara kuba batu bangi bavuka bangi ng'obulamu bwakoma nga baba lozo obulamu bwakoma nze kyenzo kugamba abaana ndowooza oba nandowooza nti Uganda yonna yandiyabidde ku mwana ono ye muntu akkiriza nti olwayiruganya enkya lujja kuba omwana ono ye muntu gwolaba nga akuzzaamu amaanyi naawe alina n'oba nga olina oddamu amaanyi n'oganja kweyongerako ye Madubara so nsaba abavuka mwenna abalaba Madubara abamwenyumirizaamu mubenga ye toggwamu maanyi kkiriza nti Katonda ajja kutuuka waatuuse akugwirewo oluggi nga ye bwamuguliddewo oluggi nze manyi Madubara okusinziira ku bantu bonna benyambe mu ggwanga muno ate Madubara agenda kubeera kyakulabirako nze sente zino nzimuwadde sigaye nti muwadde nnyo naye bwe naalaba enkulaakulana ya Madubara ŋŋenda musukuma mayi buli kintu kibamu n'ekisukuma Madubara mugenda kwebuuza Madubara yaani so tweyanziza nnyo tweyanzege Madubara ndowooza ekirooto kyo kituukiridde singa omuntu osisinkana omuntu kubona gamba SB4 yantama omukolo naye nze olaba mu bulamu bw'ensi teri gwe wananga talina kyalina kituufu buli muntu yenna akuwalana aba alina kyakwagalako kituufu nzege SB4 baavayo ne bakuba naddala ku mmotoka banaye bakuba ne ŋŋamba oba nteekewo omubiri mukube mbakube ne ŋŋamba naye olaba naye asirise
ezo ziba nkonyogo teri nkonyogo ze bakanyuga ku muti gwa muyembe nga tekuli muyembe kituufu ekyo aramu aramaini buli muntu yenna akanyugira enkonyogo z'ebigambo aba ayagala omuddizo oba kujja obasinga amebarest humwa tweyanziza nnyo tweyanzege Madubara asibuluka tugende finally Madubara amaze n'amitinga Maama fina yaludde ebbanga ng'akisabirira SB4 Media Tuggussa Enssonga katusabe nti programu eno eveemu ebibala eri Madubara muganda waffe ate nawe gwe wenna nga oli eyo obeere n'amaanyi obeere n'okukkiriza nti olunaku lwo lugenda kutuuka. Yes, owanjaza okulaba Maama fina naye obudde bwe tebunaba kutuuka. Nkugamba muganda wange nti obudde bwe bugenda kubeera nga butuuka, tugumiikirize. Madubara musajja mugumiikiriza nnyo kubanga bambi aluddewo ng'anoonya naye amaze n'afuna. Osaba akasente kamuwadde kaveemu ebibala. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuggussa Enssonga.